Baganda bange ne bannyinaze gye muli akyakuumya Omukama Katonda alhamdulillah naffe akyatulunze bulungi. Musiibye mutya oba musuze mutya okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira vidiyo eno. Nabagamba ogwange gwakunamya nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ne bampembe banna gwammwe gwakunnyambako kuntambulizaako obubaka buno bubune buli wantu. Ate era nabagamba nti ebiseera ebisinga Museveni luzzi naye waliwo ensulo ezimufukirira afuuka oluzzi. So ebiseera ebisinga toyonoonanga ennyo amaanyi ng'oyiwa ettaka mu luzzi, sooka ozuule ensulo ezifukirira oluzzi olwo. Bw'onaafuna ensulo ezifukirira oluzzi olwo, genda oziyiwemu ettaka zo kennyini, automatically n'oluzzi ojja kubalukaliza. That's why buli muntu atembeeta nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, buli lwenfuna gaapu ekubalangula nkubalangula. Abamu batera ne bakozesa ebigambo kati Museveni mwamuvaako mwadda ku gundi. Gano ge matabi agamuwa amaanyi nti n'abasumba abamu batuuka mu kuva mu kubuulira enjiri ne batandika kubuulirira Museveni. Kakati ng'oyo omusumba Bugingo nga bwe yeeyita, kubanza enswala n'okumuyita omusumba, ng'oyo omuseegu Bugingo Kideede kamuyita omuseegu Bugingo. Kakati omuseegu Bugingo takyabuulira njiri, wabula ewali kaŋŋambe ekigambo Biikira Maria yateekawo Janet Kataha, ewali ekigambo Yozefu yateekawo Museveni, ewali ekigambo Yesu yateekawo Muhoozi. Kakati abantu ng'abo ebiseera ebisinga beetaaga okkubwa n'obamalamu akabalanguko nti Mukama yakutuma kubuulira njiri egatta abantu be n'okuba protectinga, kubanga toyina maanyi watali ndiga, naye ate n'okolagana n'abatemula abantu kibeera kikyamu nnyo nnyo nnyo. Kakati oyo Bugingo tasaanidde kuyitibwa omusumba Bugingo, tumutuumye omuseegu Kideede Bugingo. Wabula nga sinnagenda ku museegu Kideede Bugingo eyawasa omwana n'omukazi, eyawasa omukazi n'omwana we. Baganda bange, mu struggle tulina abakulembeze baffe abali mu parliament. Waliwo ebitatambulira ddala bulungi wadde n'akatono. Asaaba media nkutumidde Buganda ati waliwo ebitatambulira ddala bulungi wadde n'akatono, naye n'engeri gyo addressing ensonga naye eba enkulu. Bw'oba oaddressinga mpuuga ng'oyagala awuliriza ensonga yo era eba ya muziizi, mu addressing nga tomwambudde kitiibwa kye. Bw'oba oaddressinga omubaka yenna wa National Unity Platform, mu addressing ngeri y'obuvunaanyizibwa kuba mukulembezeewo nti abo be batufuula okubeera visible. Otegeera, be bakuumye akawaanyi kaffe okuba nga kakyalamye. So mu addressing mu ngeri y'ekitiibwa, but nammwe ababaka abaana bano balina ensonga lwaki baba addressinga mu ngeri etaliimu kitiibwa yadde akatono. Abaana bano balina ensonga lwaki bwe batuuka obboogera baboolekeza ennimi enkambwe eziringa ng'omuliro. Balina ensonga lwaki ennaku zino n'okubawemula babawemula, nti ebyo bye muyita ebiwemulo oba obusungu bwe babalaga bwali mukwano, kubanga baabalinamu essuubi lingi. Ababaka baffe abaana abo baabalinamu essuubi lingi, naye okuva lwe mwayambala amataayi, lwe mwayambala amasuuti, bwe twali mu campaign mwayambalanga ngaffe okutufaanana, naye okuva lwe mwagenda mu parliament mwakyuka, temukyalinga ffe, mwasiba amataayi which is okay, era mulaba nga temukyasaanidde kubeera mu bakisaati, ate era nga n'endowooza z'abakisaati temuzikiikiridde. Kakati abaana abo bwe busungu bwe babalinako, abaana abo bwe busungu bwe babalinako okuva lwe mwayambala amataayi mwakyuka nnyo. Kyosanga omubaka wa parliament today nga afa ku kimu n'akomawo mu constituency mu kulonda okuddirira, ng'afa ku kimu banaddamu ne banonnonda nti ababaka tebakyafa ku the future generation oba next generation, bafa ku kimu next election. Kyova olaba abaana babeekubira
ababaana bali mu bavuma olwaleero be baana babanoonyiza akalulu be baana babatembeetanga be baana babagalanga be baana be bakuba emiggo tiya gaasi ku lwammwe naye mwabeerabira balaba ensonga ez'abatwala mwazivaako dda kakati munnanga abaana banyiiga kyova olaba babaataakingisa busungu kubanga babalinamu essuubi lingi nnyo ntandise ŋŋamba abaana nti bannanga babaka mu baadressinge mu ngeri y'ekitiibwa naye ate nammwe ababaka abaana bagenda kubavumira ddala singa temumanyi ensonga yabatwala tesaawa eno muli mu kukuuma bifo byammwe nakubala next generation naye temufaayo ku next muli mu kukuuma bifo byammwe nakubala next elections naye temufaayo ku the next generation ababaka aba national unity platform abaana bajja kubeekubira kubanga be baabaweesa abaana be baabakuumira obululu be baabanoonyeza obululu naye bwe mwatuuka eyo mukiikiridde ensawo zammwe bweppo n'embuto zammwe temukyakiikirira ndowooza zaabwe mwajja mudda engoye ebyambalo by'ebirowoozo byabwe ne mwambala amasuuti abamu muvugibwa Museveni abamu mukola biti kiwamba abantu agenda mu maaso mu ggwanga olwaleero n'osanga omubaka wa National Unity Platform asirise nalaba muganda wange Hillary Kiyaga Hildaman nga Kavuma Jamshid baamukwata nga Hildaman yali mu kupostinga Eddie Kenzo mu bannange Uganda luli yatundanga mwanyi yatundanga pamba ng'ekyobusuubuzi ebweru naye kakati tulina Eddie Kenzo n'ogamba Eddie Kenzo yona ali mu tuziŋŋanya yali mu kutuvuma yali mu kuwagira abawamba abaganda baffe gw'oli mu kutembeeta kyali baddokke kuba muganda wo naye mu lujja temubeeramu mbaga ng'enkya mulimu olumbe obanga mulimu omufu tusooka kuggyawo kizibu ky'amaanyi nti era embaga ne bweba yakubawo ku Lwamukaaga ku Lwokuna ne tufiirwa tulina okupapirira tuggyewo omufu ono kubanga kyekizibu ekinene then tugenda okugenda mu masanyu nga mu lujja muweddemu amaziga kakati nammwe ababaka ba National Unity Platform kino nkibagamba toyinza keera ku makya no celebrating Eddie Kenzo nga tulina omulambo mu nnyumba obanga tulinamu ekizibu ekinene omubaka n'omusanga tapostinga nko Kavuma Jamshid wabula kyayabe postinga ye Eddie Kenzo yani omulala nga kyalabye okwekubya bifaananyi na Nobert Mau nga bye mulimu abaana bagenda kubavuma abaana bagenda kubaweebuula abaana bagenda kubatyoboola kubanga abaana abo tebalina mundu sigambye nti mbawagire era ntandise mbanenya kyo baba balumba balumbisenga obuvunaanyizibwa tebabambula kitiibwa naye abaana abo tebalina mundu mulina n'abakuumi abamu talina wajja kukusanga kkube kaama temubawo mukisa basembere kyebaba bakozesa ekyokulwanyisa nabo ekimu kye baasigaza akasukali akutte taba mutiitizi kyakubavuma kubanga muwulira nnyo olulimi olubavuma muwulira nnyo olulimi olubavoola naye temuwulira lulimi lwakusaba kubanga tubasaba n'ogamba ababaka baffe wano tekiteredde wano tekiwoomye naye ng'ababaka baffe bali mu kwetuulako bali mu ziselfi bali mu kunywa bucyayi balina ba NRM bapepeya kakati omwana ono yakuliramu essuubi nga n'abamu balema abaana bamu balema lwakubangamu abaana bamu baagobwa ku mirimu lwakubangamu babanoonyeza obululu naye n'osanga nga ne mu babaka ba National Unity Platform tewali n'omu alina mwana nti yeekolera jjobere sekuritale wange anti baggowa ku mulimu ate tekyali asobola kugukuwa tewali n'omu agamba nti yeekolera okuva n'olwaliro data gw'ogenda okukozesanga omwezi nze ngenda omugula kubanga mutugattako buli mwezi funanga emitwalo 2 egya data oba 3 tewali n'omu agamba nti kasikayi soja kano akaana akateera nkaabira nnyo seggirinya kuba ye yali akeeyamye katookangaako noga kasikayi soja kano akaana akato at least oba kagende kayiga emmotoka kafuuke ka driver kange tewali n'omu agamba nti Monix ono yasoma Monix kamufuule sekuritale wange tewali n'omu agamba nti yeekolera fuuka munnamawulire wange tewali n'omu agamba nti gundi beera bwoti kyokka nga abasinga emirimu twagifuula lwakubanga mmwe wabula buli nayawe ensonga n'agamba nti abaana ekirabisa okujja ku kitebe batusabiriza tusabirizaani
olina akola statement mbuli wetu mujja ku kitebe kibaganya okujja ku kitebe tubasabiriza tusabirizaani ngende nsabirizaani Tamongi Geoffrey Rutaaya kojja wange neme kusabiriza gwe nsabirizaani Tamongi sigambe nti Geoffrey Rutaaya yakyogera mpadde kyakulabirako nsabirizaani bwe sisabiriza gwe kyekitugaana okujja ku kitebe bannange abaana bwe tujja batusabiriza tusabirizaani mwe mulowooza singa twalina emirembe mingi nnyo twali badde mu struggle muno mwe temumanyi nti embeera embi yetukumidde mu struggle n'okutujjukiza nti tulina kubeera wano mulekeraawo okwogerera abaana babasabiriza muli lake nze sinnabasaba naye nze nenkusaba n'okiŋŋamba nti mutusabiriza nkubuuza tusabirizaani Sky Soldier bwamusanganga ku kitebe nagamba honorable mpaayo ekyebiri funa ekyokulya togambanga nti omwana asabiriza mwagala omwana oyo asabirizaani Geoffrey Rutaaya oba tompadde ani Tamongi yanampa honorable Mpuuga bonaaba tompadde Thomas Tayebwa yagenda okumpa abaana mubawe ssente bwe mulya temusobola kubawa ssente mubaterewo emirimu egibawa ssente mwekolemu omulimu oba mubagulire taxi nge tibafuutu soja eno yammwe muve mu kwogerera abaana nti babaleebeeta baleebeetaani taata bwe nkeera ku makya nenkusaba ssente z'ekitabo nenkusaba ez'emmere toyizaga mwana gw'onfukidde akanyamu nga tondeebeeta ndeebeete neiba tulina kuleebeeta mmwe kubanga singa twalina ebyokukola singa tetuli wano gwe kitwale toli mu struggle oba toli mubaka Yekolera najja gy'oli n'akusaba omulimu ogumuwa abaana bangi wano mubalaba balina ne buvyuzi bwa munottwa ne bukyalo bwabwe tekuli bantu bakuba obulanga ani ayinza okweyimbamu omuguwa w'Itongwa akalango ka kampani bagiggale ani ayinza okuwa Itongwa akalango ka kampani bagiggale so ababaka aba National Unity Platform mwe mulina okubeereramu abaana ate mulekeraawo okutunuulira oba okufokasinga ku future elections oba ku the next elections mufokasinge ku the next generation mulekeraawo okugenda nga mukuba emidomo abaana basabiriza ani agenda obbawo bw'atabeeramu mwe temusabiriza abaana abo temwabasabiriza amaanyi n'obululu bagende babakuyegere lwaki mu litaani mwe temubaddiza bwoba owulya okoye okukwata mu nsawo yo n'owoba Monix oba n'owa Madina oba n'owa bano abaana bani oba n'owa Basharifa oba n'owa bani kola bwoti buli mubaka funako omwana gwowo omulimu mu bubaka bwo abaana basoma mubafuule ba secretary bamwe bafuule ba personal assistant bamwe tulinamu abavubuka bamanyi okuvuga emmotoka mubafunire permit bafuke ba driver bamwe funa omwana gwofuula omukuumi yes kale nga wadde takugasa nnyo naye mukuumiraawo okitwale nti guno gwe mulimu gwe buli musaala gw'okuno omwezi mugireko emitwalo 5 nene mugenda mukuba akatabo mwe kitugaana okujja ku kitebe abaana batusabiriza basabirizaani bw'ataba mmwe basabirizaani mmwe kino nkibabuulira ababaka ba National Unity Platform bakama baffe bassaamu ekitiibwa era ŋŋaanya abaana obadresinga mu ngeri etabaweesa kitiibwa naye abaana abo obusungu bwe balinaku gwe mukwano n'essuubi lye babalinamu bajja tuuka beekubira empitambi nga muyita gye bali ekyo nkibabuulidde mwetereze lwoya lwa mu nnyindo olina kulwejja wekka nammwe tulina kubeetereereza mukitegeere tulina kubeetereereza tewali agenda batutereereza ffe tulina okubeetereereza yenze Yekolera Itongwa munnange tuzzeeyo ku mulamwa mwe mukimanyi nti Bugingo yawasa omukazi n'awasizaamu n'omwana we abakazi baloga naye eddogo oyo Makula lyewa Bugingo okumusiriwaza n'ajinga wala omusego Bugingo ayi Mukama Katonda bw'olabanga ntuuka ku ntegeera ya Bugingo nzita nveewa abakazi baloga sebo omwana wa Makula mbu yabadde akuza mazaalibwa naye sebo n'erinnya bamuwadde lya Bugingo kati ulira obujjegga obadde okimanyi nti omwana wa Makula tudde bamutaddeko n'erinnya lya Bugingo wa Suzan Makula atali wa Bugingo bamuwadde n'erinnya
eryabo jingo kati nno wano wotiire ensi tyabakazi baroga omukwano simanya kandozo omanyi nako kalo mukazi itakasuma yete kaloze neya kalongoloza karogo omukwano gubaawo bannange fenna tuguyayaanira fenna tugwagala naye ak'obusajja kansigalamu bannange sisobola kujenga wala kutuuka ku extent eyo ak'obusajjakko kansigalamu sisobola kubeera mudangina kutuuka ku extent eddira mwana wa musajja mulala muwa linnya lyange ate ekisinga okubeera ekyennaku kale abeera omusajja omulala mumuwadde erinnya lyo naye nga n'ababo bafaako naye omusajja alabirira omwana wa malaaya ye naye nga tamanyi abaana be bo balidde kaki oyo naye taba mwangu omusajja akeera ku makya okufaayo okumanya nti omwana wa malaaya ye alidde ki naye nga tamanyi abaana be yaleka ekitende balidde kaki basomye batya beebise oyo naye taba mwangu abakisajjasajja era bujingo omuseegu bujingo bwegumuyita pasita bujingo mulangiridde mu lubu lw'emiti gy'eppaapaali nabagamba omuti gw'eppaapaali kasita gumala okugwa wansi guti guba tegukyalina mugaso emiti emirala ogyokya amanda emiti emirala gifumba emmere emiti emirala gizimba ennyumba emiti emirala gisereka ennyumba omuti gw'eppaapaali gwo tegulina mugaso kati omuseegu bujingo olunaku olwaleero munzikirize mulangirire mu miti gy'eppaapaali musajja waawa musajja waawa akeera ku makya n'oddira omwana w'omusajja omulala oba omwana w'amalaaya yo n'omusembesa n'omuwa n'erinnya lyo n'omukolera baafidde n'omuweerera n'omugulira emmotoka naye nga wallaahi tomanyi abaana bo balidde kaki tomanyi abaana bo bewaleka ekitende basuze batya kwegamba otunuulira abasajja abaali abeesa abaali ab'ekitiibwa abaali ab'omuwendo ng'essaawa eno baafuuka bifa bakazi awo kimanyi nti bw'osoma bayibuli obulungi abasajja bonna ab'amaanyi abasinga baasuulwa bakazi mbadde njagala ogenda osoma bayibuli bulungi nnyo okimanyi nti abasajja ab'amaanyi abasinga baasuulibwa bakazi sijja nagenda wala mu bayibuli kankomewo wane waffe mu Buganda Kibuuka Omumbaale yattanga abanyolo ng'asinziira mu kiri ne bamutega omukazi omunyolo kyowange naye okikola otya nti akalaako koolaba bwensinziira n'embatta oli naddayo na baafumitaawo omusajja wattu naafa abasajja ab'amaanyi ennyo baasuulibwa bakazi bw'obadde okimanyi nti pasita bujingo yali musajja omuseegu bujingo mu nsonyi okubannaye omuseegu bujingo yayimiriranga katuuti n'abuulira enjiri nga mukyala we Teddy Bujingo ali wali nga buli omu agamba Yesu omusajja abuuliridde enjiri ekigambo ekiggumidde essaawa eno ne bwayimirira olaba kawuguugu kaseegu muligatteko nalyo bujingo kaseegu kakati takyabuulira nanjiri ya mwoyo takyabuulira kusinziira ku sikriputi takyajja bigambo byawandiikibwa mu bayibuli kakati olunyiriri lwabikkula baluyita Suzani Makula omanyi Suzani yaŋŋambye ekiro ky'eggulo naŋŋamba nti okimanyi bujingo nkwagala ne mugaagaziya ne mugamba kunema kolamu bwoti tukolemu bwe tuti kakati olwagize bwe namuwanisa ente okugulu nagenza okuwulira ngaŋŋamba musumba onzita okimanyi nti kati yenjiri omuyaaye gy'abaamu okimanyi nti ye muyaaye enjiri gy'abaamu kakati takyabuulira bigambo biva mu bayibuli kakati script agijja mu Suzani Makula naye nga yali musajja wa kitiibwa yali musajja wansa yali musajja ayogeranga nga mukyala we bwe baava mu bwavu atudde wali Teddy Bujingo nga balabira ddala omukyala obuvunaanyizibwa najja afuna banjo ya chipusi omukazi abakuli alina kawidi ke kaagira n'olabira kala afaananamu ku ngeri y'akakima ngezezza buki bugeza n'aba wali n'agira wali mukwana webale kunjagala naye webale kunjagala mu ngeri empa emirembe ngwengwe kakati osaasira nnyo abagoberezi ba Bujingo nsaasira nnyo abagoberezi ba Bujingo kubanga tebakyafuna mmere eva mu bayibuli kati emmere gye bafuna eva mu Suzani Makula nti kuba kakati omukulu omusumba waabwe enjiri gy'abuulirya kakati ekwatagana ku Suzani Makula Suzani Makula yagenze n'aŋŋamba
kutama mu bwoti. Susan Makula we yangambye gira okugulu kuno okukola ezzido olwanika. Susan Makula ne mugamba owange ngawo nkose bwoti. Nagezo okuwulira nga obuwomi bunzita ne mugamba mukwano mmalawo. Kati yenjiri omuyaye gy'abuulira. Awo be basajja abaali abensa, abasajja abamaanyi bonna today basuuliddwa bakazi. Abasajja ba Kabaka Sawulo, ba Kibuuka Omumbaale, baani basuuliddwa bakazi. Abasajja abaali abamaanyi nga ba Muzaata battibwa bakazi. Ntegeerekese mu mukitegedde kyentegeeza bwe njogera ku Muzaata yattibwa mukazi. Nti ekitonde kye bayita ekikazi bwe kiba kikulamidde kisobola okusitula nga Teddy bwe yasitula Bujingo okumujja eri mu matama agalinga enkutakuta. N'amufuula omusajja ow'obuvunaanyizibwa. N'amufuula omusajja ow'ensa. Kakati oto omukazi ng'agambye nti ngenda kukusaanyaawo aba agenda kukusaanyaawo. Kakati ne Bujingo alowooza nti omukazi ono yajja na mirembe kumba ali mu kumusaanyaawo. Bw'obadde okimanyi nti abantu bangi beegulira obukumbi obugendo simenti ana mwe bali baziika. Bw'obadde okimanyi nti Bujingo alowooza asula na mukazi oyo. Kumbe oyo si mukazi, kano kakumbi akali mu kusimenta ana omuli mu kugenda kaabiya ye. Bw'okimanyi nti Bujingo oyo omukazi kwalowooza nti yesanyulezza enku zaali mu kutyaba ezigenda okumwokya. Bw'obadde okimanyi. Kakati nsaasira nnyo abagoberezi ba Bujingo nze sijja bbalimba era ddala ndiga. N'otuula n'owuliriza enjiri ey'omusumba eyali bagambye munyweze obufumbo mwekuume ne bakazi bammwe mukole bwe muti mukole bwe buti mukole bwe muti ng'enjiri gye balya omukazi bwakukira bwakunyiiza nga mulekeewo genda wasomula bumalaya mungi bwe buli obupete bwoma gibalimu. N'obasaasira bakazi battu ne basajja battu. Omusumba wammwe alindabirwamu ki mwe mweraba? Omanyi abasumba bano mubalaba ze ndabirwamu abagoberezi mwe balina okweraba n'otunuulira mu musumba. N'ogamba wo omusumba wange akola bw'ati then nange nina kutandika kukola bw'enti. N'ogamba omusumba wange mukina akola bw'ati then lwaki nange sitandika kola bw'enti. Naye endabirwamu yaabwe gye beerabamu ebeera mu kunama, ebeera mu kukola bw'oti, ebeera mu kukola bw'oti. Kati tebakyagenda mu kkanisa kulya njiri ya mwoyo. Bagenda mu kkanisa kulya njiri ya sex. Bw'obadde okimanyi nti omusumba alina kubuulira njiri ya mwoyo ekuyingiza mu ggulu eya Bujingo ya sex ekuyingiza mu loogi. Susan yaŋŋambye ku tram. Susan n'aŋŋamba kankuddemuuko waggulu mwami obuwomi bunzita. Kakati olaba ekkanisa esobola okuba ey'amaanyi ennyo singa bagifuula ebivvulu bya mulongo babiri essaawa emisomo gy'abakulu. Bw'obadde okimanyi buli abagenda ku Sande baba bagenze tebagenze kusinza Mutonzi. Baba bazze kusoma butya bwe beegadanga. Butya bwe bakola bati. Butya bwe banyola simanyi eti wasimayamu esibe obutiiti. Nze Susan Makula yansibidde obutiiti era ejjo essanyu lye nafunye lyabadde lya mwoki wa gonja. Kakati essaawa eno bye babaamu. Abakazi baloga. Naye ekyamazima ak'obusajja kasigalangamu. Naye omuyayi baamuloga yenna to the extent yatuuse ne ku extent esuulawo abaana be. N'adoptinga omwana w'omukazi n'amuwa n'erinnya nti Bujingo. Obwana bwe buli eri buwammanta biffe ne bufuna ekyokulyawo ku kitende. Baŋŋambye obwana busiiba. Busiiba buwalampa miti gya miffe ne bufuna ekyokulya. Ono sisita waabwe omukulu bambirwa yayiyayiyayo. Yakola ki? Yayiyayiyayo yaleeta. Naye nga taata waabwe ali eno omusimbi agutokomokera mu mwana wa malaya. Nga taata waabwe ali eno ali mu kwadoptinga mwana wa malaya n'amukolera ne birthday n'amukolera ne mmoloka ng'eri ababe tebalina kyakulya. Owange mwagala naye ak'obusajja kansigalamu. Tamanyi nti bano bamwagala lw'ekyo kyali. Wabula tebaagala ye. Tamanyi nti abaana bano bamuyita dadi naye tebalimuyita taata. Omanyi ebintu ebyo bya njawulo. Bali kuyita dadi. Omwana wa Teddy wa Susan Makula ali kuyita dadi naye tali kuyita taata. Abaana ababo be bakuyita taata ebituufu kubanga ne mu bwavu olisigala oli taata. Bano bakuyita dadi lwa nsonga olina k'oteeka mu nsawo zaabwe. Alabo ebibuulira nga bigamba akaana kavuma. Kati omuntu asomesa okusinga nze unoomusanga.
bakuyita taata because balina kye bakubalamu. Kakati ojja kwesanga ng'oyo mwana Bugingo ne bwafa agenda musikira n'ebyobugagga asikire atwale. Omusajja omukulu n'obuuka Ssekibotte. Abo olaba ekikyamu n'otoyomba. Nkimanyiiko nti oyitibwa Ssekibotte. Olw'okuba omusajja ekiriga erya Ssekibotte n'olituumwa. Zerakyobola basiweera. Tewenda basobyanga ku nkyagamba. Kisinga lw'ennumu ennyo omwoyo olw'obusungu n'enkukyawa. Kakati naawe okuuse Ssekibotte. Era kakati Makula n'omwana we bonna bakuze basobola okwewundaganya. Baddeeyo ne beewundaganya ne bagamba twafuna Zolo. Era bakulaba ng'otambula ne bagamba woo lengera Fala. Lengera Zolo. Lengera Fala. Bakulabanga Fala, bakulabanga Zolo. That's why nkugambye ensaasira nnyo abagoberezibwa. Kubanga Bayibuli agamba omuntu kyalya kyekintu kyekimu kyafuluma. Teeberezanga enjiri gy'olya ya Bugingo ofulume ki? Ng'enjiri gy'olya ya Bugingo ofulume ki? Ng'ate Bayibuli egamba nti omuntu yenna kyalya kyafuluma. Ekisooka olina omukazi gwe wali azaamaanya entuuyo ze. Bwe mwakeeranga mu nnimiro okulima ate era ne mukyusanga olw'eggulo yakwagala tolina kantu konna okuggyako akalago ke mu ebikkanga. Ne mupakasa Mukama n'abayamba n'abasitula. Nga Basusani bali eri tebakuliiko. Omaze okuzifuna mu kifo ky'okuddiza omukazi mu litaani olwolaba akaddiye kyokka ng'abaana bamukaddiya be baba bamuyonka. Kyokka nga naawe okimanyi nti gwe omu ku baakaddiye omukazi oyo kubanga yali TV yo kyekyobugagga kye walina nga buli lw'owulira ng'oli board ng'ogenda ku TV yo ng'obikkula essuula. Bagiyita Teddy Bugingo. Ye yali laadiyo yo. Kyekyali ekyesuubo kyo because you had no money. Ngono ekamala kiwuubaalo. Yakuwa essanyu. Oyagala Telemondo omugamba kyusa. Njagala kulaba cartoon Teddy kyusa. Mbadde njagala ku firimu zino ezirimu okuwuga Teddy kyusa. Mbadde njagala ku bino ebi Nigeria kyusa. Mbadde njagala ku zino kungufu ez'abarasta kyusa Teddy. Nga Teddy ye TV yo gye weekyusizaako gy'okola bw'oti. Kakati ogenza okufuna ssente olw'okuba ye yali TV yo ng'ate ekola nnyo kuzaalidde erima ng'ekaddiye. Nga ky'oyinza okukola kumukyusiza bulamu. Oba kale n'omulekawo nga mukyala mukulu omukuuma. Kakati ne Teddy akolima. That's why nkugambye ekikolimo ky'omuntu eyakujja mu bwavu n'akufuula ky'oli kikwata. Kubanga oyo Teddy ge maanyigo. Teddy ayinza okuba teyakuteera ssente mu nsawo ne buli wafuluma ng'ogenda okupakasa. Nga Teddy Bugingo enaateeramu essaala Yesu kitaffe. Saasira omwana wange mwami wange afune naffe tubeereko obulungi, naffe tusuleko ewaffe, naffe tuvuge ku mmotoka, naffe ensi tumanye. Omukyalo oyo essaala ng'asaba kyokka ng'akeera n'akugololera engoye. Bugingo wayina empale emu. Omukazi ng'ajoza ekiro n'agiwanika ate n'akeera ewa neighbor mwe ku paasi y'amanda agiyiseemu ekale tagigolola kunyirira wabula agiyiseemu ku paasi ekaleekale ekyamukemukemu eveemu obubisi buli oleme kugendera mu bunnyogovu. Omukyala byonna n'abikkolera. Mukyala n'asaba akasente akatonako kameza ke wamulekeranga n'afissaako n'akugulirayo kibookisi eky'omunda kuba walina kimu. Mu kiseera ky'omukyala omusanyusaamu walaba nga tanyumira mu bya bugagga by'olina ate nga ye yabireeta zaali ssaala ze. Kwali kulafuubana kwe. N'ogenda n'ofuna omukazi enkwaya aju ayina akawigi ke yeesiba ati abamuli amuzoola amaaso ng'enkuyege. Ayina ne program gy'akola ey'abawemula simanya ne antisu. N'agamba nti waliwo abakazi abajja okukwagala mu mbeera gy'olimu ne wabaawo n'abakazi abagenda okukungula mu ebyo by'olina. Nga yenjiri mukazi wa tujjawa alinga avuma mukazi munne amagufa. Bugingo abasajja abategeera
nkujjeemu kubanga n'omukazi gwe yafuna yeeyise ennaku zino kimalaaya. Nawulidde mukyala w'omusumba ng'ali ku TV ali mu kwogera ekigambo. Waliwo buno obuvubuka bu simaati waya ng'akaamuzaalamu ono omwana Bugingo gwe yadoputinze mu busimaati muki. Amu simaati waya mukyala w'omusumba ng'ayimiridde ku TV, oba tumuyite nnamba 2 w'ekkanisa oba akulira abakyala mu kkanisa ng'ayimiridde ku TV. Ebigambo byakozesa obuvubuka bukatwezimbe bu simaati waya ngwengwe ovuma bwaki nga ne gwolina yaliko simaati waya naye waba wagumira obwa simaati waya we ng'ekyobugagga kyasobola okutonera mukazi we bitundu bye byakyama nga tewali kirala tasobola okwafoodinga akamuli ak'ennusu 10. Takali buno obukazi bunsanga bisibe obwetaaga okufa. Obukazi bunsanga bisibe bwetaaga okufa. N'obonabona n'omusajja wo ne mukola ne mugaggawala ne kave ne kajja ne kamugrabinga we papa naye nga buli kaali tekamwesesezaawo olumaze ozifuna ne katandika okwesesa ate naye n'akutunuulira n'akyusa eriiso n'alikuba kukko ng'alaba kakusinga iwaddo kuba kko tekabonaabonako naawe mubuloge oluusi eddogo likkirizibwa kakazi ngaako okkirizibwa okukaloga ne kagwa eddalu ne kabunga ekitundu ne kagenda nga kawumpuguma ng'empuuna malungu. Omukazi n'akujja ku mukyala we omukadde kyali badde okke kale si kibi okukyusaamu, tekyali badde kibi okukyusaamu, naye omukazi n'akujja ku baana bo, takomye kujja ku baana bo, takomye kujja ku mukyala wo, ate n'akujja ne ku baana bo n'ogenda n'omwana w'omusajja omulala. Nakakati mwana ababo si baana bannanga abakazi muloga naye eddogo lye baaliisa n'akaseegu ate lyewuunyisa era nsaasira nnyo n'abasajja abasindika abakazi baabwe mu makanisa. Mulindeko katono kanzikyo. Nsaasira nnyo abasajja abasindika abalina bakazi baabwe abasabire bwa Bugingo. Gwe ne makula yagenda ng'endiga, gweolina kyonkakasa nti ye tebaamulegako, tebaasooka mumulegako. Olina wonkakasa nti ye okumutuukako amanye nti ono yalimu sukaali omuka, yali aleze kuba meka. Abasajja abakazi bammwe nga basabira wa Bugingo mulya makombo, mulya bikwatemu, ate n'okatunulya ku TV nga kakuba oli pointi mukasi mukulu kamuvuula. Naye wano mu Buganda obufumbo ye mwana. Bugingo ne bwafiira wano olwaleero Teddy tosobola kuba nnamwandu wa Bugingo. Ffe mu Buganda tuvaliwinga nnyo omwana, si n'ebyo byampeta zammwe. Obufumbo ye mwana gw'obadde okimanyi nti Bugingo bwafiira wano era Teddy yabalibwanga nnamwandu. Gwe bakulabanga malaaya era bayitaga bozi namwandu w'omugenzi oli bwasituka. Nammwe bamalaaya b'omugenzi musituke era gwe bwe weetumiikiriza n'osituka nga bayogedde namwandu w'omugenzi. Omwogeza tetugambye bamalaaya, tugambye namwandu w'omugenzi, tetugambye bamalaaya b'omugenzi. Oba ntegeerekeze. So kakati bufumbo ye mwana. Gwe Teddy tosobola kuba nnamwandu wa Bugingo. Gwe Susan Makula Bugingo n'afiira essaawa eno wano. Era wano gwe tuyita okumukolako emikolo n'okuyisaako akanyirikisi. Teddy jangu oyiseeko akanyirikisi ku mwami wo. Osegeera teri ayinza ga Susan Makula bino baga tusibe omuzimu guleme kuddira nnamwandu. Gwe toli nnamwandu. Era ebyo ddaawa n'okuba obulati abakazi baddaabo nayamba ntwalira omusajja teyatonda omu funa omulala. Toli nnamwandu wa Bugingo. Bugingo ne bwafiira wano olwaleero bwe bayita nti bannamwandu musituke, gwe n'osituka omwogeza agamba sigambye bamalaaya, ngambye nnamwandu. Toli nnamwandu wa Bugingo, oli malaaya wa Bugingo. Obufumbo ye mwana.
ate era nsaasira nnyo endiga za bujinga ezisonda ssente z'ekkanisa mu Pentagoni. Nzisaasira nnyo endiga. Ssente zammwe ze zikola zi birthday ezo, ze zigula zimpa enkoni, ze zaazimba ennyumba. Mwe mujja kusabiranga awo tubaleetere n'akatiba akakuba bbulooka tubagambe anti ettaka lyammwe liringa ekkubiro lya bbulooka. Mukube bbulooka ekyaki yammwe eringa ekkubiro lya bbulooka. Nze nkubuulidde. Musajja n'oddira mbu omwana wa malaaya n'omuwa erinnya lyo. Mukakati simanya ye Aleni, ye Alekisi, sena ye Alekisi Bujingo. Nabo bali eri balya kasasiro babunga bawalampa miti gya mifere bafune ekyokulya. Basabiriza ku nguudo bafune ekyokulya. Gw'olyawo musajja wattu. Nkusaasidde kubanga olituuka nga weddukanira ng'omukazi akuweerera ebirwadde ng'ate si be bali waabo okujjanjaba. Era ojja kujulirira bali biwaleka eri kubanga be bakuyita taata balo bakuyita daddi. Bannange waliwo enjawulo wakati w'okubeera father n'okubeera daddi. Waliwo enjawulo, bali bakuyita daddi naye bali bakuyita taata because bano ekibakuyisa daddi they need something from your pocket. Ate nga n'ebyapa ebyo babyagala. Ate nga tebwekanga nnyo nga bwe balimala okubifuna mu ttaano bagenda nakkuwa obutwa bakuggirewo ddala. Nze Yekolera Itongwa, musi obulungi information ezipa mu gitambuze buli akolagana ne Museveni nja kukwambula.